Bamulekwa Bamutendereza Bishop Samuel Balagadde Ssekadde abakulembeddwamu Witness n'abalende Ssekibala beebaziza Katonda olw'obulamu bw'awadde kitaabwe. Tumanyi bulungi Bible kyeyogera nti emyaka gy'omuntu giri 7 naye ku abo abalina amaanyi abongerako n'abawana 8. So dadi abadde omu ku abo abalina amaanyi gweyongeddeko n'emyaka 8. Bano beebazizza ekkanisa olw'okubabeererawo mu mbeera eno kw'ossa n'emikwano gy'omugenzi nga bagamba nti okuva kitaabwe lwe yafa emikwano gino gibaddewo. Ekkanisa ng'etwetoolodde ne tulaba obukulu obuli mu kwetooloolwa ekkanisa. Aba Mothers Union, aba Fathers Union, abaawule, abasabadinkoni nga batwetoolodde gemaanyi ge mutulaba. So twebaza nnyo ekkanisa okukulembera Archbishop. Twebaza emikwano okusookera ddala waliwo emikwano gya family egibadde mu komiti. Ye Namwandu Ssekadde ayogedde ku bba gwagamba nti abadde namwatulira ate nga tasosola mu bantu kuba tabadde na kibiina kya byabufuzi mwagwa ate nga abadde yeenenya mangu. Ajja kujja kuba ng'ogejjeredde gugambe saagala baŋŋamba byakugejja ajja kuba ebyewokoze kuba oti era singa akati ne bw'oba ozze kukusabirako ng'olina ke wakozeeyo ajja kuganire wakoze kano mutabani muwala wange mama Bete kamya ofiiriddwa taata oyo gwe manya nnyo gwabadde akwatako nga anti be bamu kubagamba munange ensabiraako aŋŋambeeka oba oli wa Nuupu ojja n'akukwata ku mutwe naagala kale kamusabira ogenda oyiteko olwokuba twalinga tunyumya nga tubitwala nga fani owa Nuupu ajja n'akusabira nakukwata ku mutwe nadduka n'agenda owa DP ajja taata nsabiraako n'amukwata ku mutwe n'agenda owa UPC ye taliiko nti UPC taliiko nti DP baneeda disimulabyeko mukyalikwe oba alina ekibiina kiba mundaayi naye tebakimanya kwegamba yagamba kakati nze ndi taata waaki wa bonna. Agamba nti bba abadde tayagala muntu akyawa n'atasonyiwa nga mugumu nti mu kiseera kino ali mu ggulu. Malako omwaka okyawa ogwokubiri okyawa omuntu awo abatakutegeera agamba kakati omuntu wa Katonda okyawa waaki mubuulirire. Kale neebaza nnyo Mukama kubanga nade ndoza sisobole kwogera nedda lyagenze bukulu. Obubaka obuvudde embuga bwetikkiddwa omumyuka wa Katikkiro owookubiri era omuwanika wa Buganda ow'ekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa nga mubaka bwa Katikkiro asaasidde ab'enju y'omugenzi Ssekadde. Ne ku lwange ng'omukristaayo era ng'eyamanya ennyo mukadde waffe nga mpeereza mu kkanisa zino nga omukebezi nga ye mulabirizi ddwa nnyo omutabaganya w'abantu bonna ab'eddiini ye n'etali ye ab'ebitiibwa n'abatali abaana abato n'abakulu abadde ayanira nnyo lwe wabawo okusobagana mu mbeera z'obuntu era nga atema empenda. Bwo obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka busomeddwa Omulangira David Wasajja Kintu. Kw'omwami wo omulabirizi eyawummula Samuel Balagadde Ssekadde kitalo nnyo nnyini ddala. Tukusaasidde nnyo olw'okufiirwa mukulu munno bwe mukuumaganye ebbanga eddene mu buweereza ne mu kuwummula. Mu ngeri y'emu tusaasira Bamulekwa olw'okufiirwa mukadde waabwe mu ngeri ey'amangu. Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robinah Nabbanja yatuusizza obubaka bwa Pulezidenti Museveni nga naye asaasidde ab'eŋŋanda olw'okuviibwako omuntu waabwe. I convey my heartfelt condolences on my own behalf and that of the NRM leadership to the family and the Church of Uganda upon the loss of a bishop, father, councillor and a friend. Commiserations go to the wife and children upon the loss of a husband and a father. May God uphold you
in this time of grief. President Museveni awaddeyo amabugo ga bukadde 3 nga ne Ssaabaminisita awaddeyo obukadde 5 oluvannyuma omubiri gw'omugenzi gugalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Zaaneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.